kusasa yabaddaga akugamba mbakweroya n'abana babankubidde balinga babiri nabo nga boogera ekintu kyekimu ani ensonga zange ne Jennifer tuzimalire eno Windbox okitegeera simuddamu naye nja kwogera naye mukubira naye mugamba omanyi kintu kyakoze bulungi naga okivale katukitereeza kati kusaasira okugamba ebya gondi ebimala ate tetusaasira naye abuukidde bubuukizi ekyo si kituufu okitegedde buli ekijja anoonya we yeekwata lwaki tagenda yekka mu kooti kusaasa enyini yaŋŋamba n'ajja kusa mwana ng'avuga ava Masindi ajja kusiba mwana bwe batuusaawo nga beekyusa ebyo ebintu obulamu that's life ate nze nafuna obuzibu engeri gye nayagalwa otaata omwana n'abaana nafuna abalabe bange ekyo kimanyi mondo ekyo kimanyi kati era mondo gwe bamanyi ow'enkizo gwalina okukubira bagambe beekuŋŋaanye bonna bantwale mu kooti olwo luggwe nalwo kiveewo kusaasa yanfukamiza nga ayagala okulaga nti w'amaanyi akabina okimanye abantu bangi bali awo nedda kati bula mujabuukidde omanyi obuzibu balina oli muwabuzi wa pulezidenti ogamba nti nno abantu abavuma pulezidenti tubakutte ogamba nti abaana abo bate otowa ne order who are you kati pulezidenti omuyamba ki nga bawemula kati eggwanga tugenda tutereeza tutya kati pasita Mondo abo abantu abalaba nga kusasa bakubidde essimu musabire busabizi alokoke yeetaaga Katonda kyokka gwe buli akubira mugamba akuŋŋaanye obujulizi agende mu kooti ekyo kiggwe nze sigenda kustopinga kukola kyenina kukola kuyamba gavumenti kuyamba ggwanga nange okweyamba pasita Mondo kino nkikugamba ekyokusiba Ssefuko kyayambye mwana oyo tekiyamba nange kuba okusiba si solution naye omwana aba yalimu abazadde be okitegedde va nekwekyo andange kyenkugamba ne muzadde we aba yalemererwa omwana pasita Mondo omwana basobola okukola vidiyo esooka nalumba nakazi we nalumba muka pasita Bugingo nalumba simanyani nalumba Layira Kalanza tayogerangako nga omulaba nga yenkana abo ng'omulaba omusiriikiridde kisoboka muganda wange osobola kikola kitegeeza yaba takyali mwana aba afuuse kizibu eri obulamu bwe nga ye yennyini omuntu kati aba yetaaga counseling oba kyaki oba warandi what okitegedde nze pasita Mondo nalabye omwana nga yeyambudde obusolo ye kennyini ng'abugezze bwe buti abupise ngenda kuweza vidiyo eyo neŋŋamba be bano abaana bafuna obuzibu omwana ono weyeepika bwati nga tewali mukazi tasobola okukwata omwana wa naiba oba omwana omuto emyezi 3 kati omwana gwe tuyamba bwakiraba mu bubi naye tuyamba mwana mukansolinga omwana yasoma mwana muto akyali anoonya future owulira okusiba si solution abantu tebategera kigambo kusiba kati bano babuukidde abaagala amawulire kubanga East Africa yagaana okukola Museveni yakuyita wabuukira Museveni akutete yakuyita ate bagoba mu State House oli awo weeganye enane muto nakyo gifunyemu kyokka nga ne kampani bakolera kampani ya bilioni 3 oli awo emmotoka ogitunze omukisa gwa Museveni gwakuwadde ogutunze oli awo olaba jjajja nalisa yatuuka okuvaayo n'ayogerako eri eggwanga omukazi atayogera oli awo mbw ate nze kakati bannange nze boogenze bakuba obucupa ewawalukaga just nakugamba okufumitiza nsonga yabongo pasita Mondo tuli baaluganda tuli bantu bakulu owulira just afumitize bufumitiza oba oli mwabuza president kino tekigenda koma ne ku airport kino nkigamba pasita Mondo ne ku airport bamaze dde okusubmitinga y'amannya agamu abaana babalinze I'm telling you that is true buza council yafunye order direct ayambibweko ekitongole kyataddewo netteeka eddala pya ogenda ku social media n'olumba n'oyingira obulamu bw'omuntu so abalowooza nti nno byakusaaga byakuniigina byakubuukira nalabyeyo kampuni emu ebuukira mbuba Kadama company bulijjo bali luddayo nga bakadama babajjamu ensigo babajjamu ennooni bagala kuba bamanyi bulijjo bali ludda bulijjo nga tetubamanyi bulijjo bakadama babajjamu ensigo lwaki bulijjo tavangayo kwogera owulira nabagambe bankubira essimu bansaavinge ne bagamba mujje munsaavinge ne bagamba naye nabadde kolojjo twabaddeyo n'abakulu ne bagamba mutwale empapula ewa kanso wange ne mbawo ennamba ya kanso okitegeera ne bagamba kanso n'abakiriza n'abagamba mujje mutwe empapula tebannagendayo kakati gweoba oyagala okukola erinnya ng'obuukidde nze sigenda kustopinga kye natandise kuba tutereeza ggwanga na generation si mu bubi okusiba si solution tosiba mwana nti akuwe ssente nti oba mulinako empalana kati oyo mwana zise muvuma nkosi mulinako nampalana kati kusaasira kukubira mbu otekeyo emisango ye teyeemalirira
Yagambe namuva ne mutyobola ne nkola nti yete yemalira akyakubira. Yemalira nawe. Pastor Mondo ani mulala kubidde? Waliwo mukasima mitamanyi apaketa Lubega. Waleka waliwo nomwana omulala mitamanyi mukaaku bamukaaku. Simanyi ayina abantu. Simanyi wa mukaaku naye n'oya. Okay. Abantu abo ka just ba counseling we tutatereze eggwanga naffe kwetereza. Era tugenda sigala nga tuli mu mbeera y'emu ey'okusomoozebwa. Twetereze nga bannansi, tutereze eggwanga laffe. Bw'olaba omwana ng'oyo ng'anoneka Soko yo yakakanye omuliro gwawedde. Kati abaana babadde omanyi obuzo tulina abantu abamu bakola ebintu nga tebamanyi bambi. Nga tebafumintiriza nga balina just nga yakirabanga ekyakola ki. Naye naawe omuzadde vaayo omuzadde olabe omwana akola atya kino na kino na kino. Omwana wakulema mutwale ku poliisi bamukansolinge, poliisi eriwo okuyamba munnayuganda naawe ogiyambe. Naye kati gwomanyi abantu abasanyuse ku Sefco omanyi nze essimu zenfuna omanyi abantu bameka abali mu Uganda abali ebweru w'eggwanga abayuda n'abanene mu ggwanga. So kusasaba abatasobola gwe bagambe bwe baba bagenda mu kooti bagende ku lwabwe si Pastor Mondo kuba tebamanyi kyendi ni Pastor Mondo. Sina mutawaana sina kinnuma sibakabirangako sibagambako gebamvuma okitegedde bonna beesiba ku Pastor Mondo kuba balaba actually oyo mukaka omugambye yedi feshirina manyi waali manyi bwesi omutuukako so sena nga mutukuku yakwogera naye okitegeera otomanyi jakuwa essimu yo jakuwa essimu yo era muwe essimu yange mugamba ajja nsangire wano. Siri mwana muto kundagire ekyokukola. Okitegeera kale mwanyinaze kale kabukanso kabuuyo